bakkiriramu nti balina bigendererwa byabwe bayinza n'okutuuka okubanga bano abakuvaako abakuddukako betuwulira. Ekyo nkimanyi bulungi nnyo nti nze bantu bangi banfuula bizinesi naye nga kikyamu kuba sikyenzikiririzaamu kubanga si bwe kirina okubeera. Okiraba abantu bangi nnyo bayimirirawo bantu tebuli mu maaso gange. For example, muganda wange sisobola kuva Buganda nezije Busoga ne mbagamba nti kati ono mwe muba mulina okumulaba. Okitegera nze yes abantu balina okumanya tutambula wamu era tutambula wamu naye kulasya abantu bwe balina obuyinza obwo kyova olaba njagala nnyo abantu bagulibwewo amaaso balabe ekituufu balabe bwe birina okubeera nti si Bobi Wine yekka ng'omuntu wabula ffenna. Of course oluvannyuma lwa byonna abantu tujja balabira ku bikolwa byabwe bangi nnyo bazze ne beegonza mu kulonda ne batuuka ne balyamu abantu lukwe. Naye ffe tugamba abantu nti mmwe answer ye mmwe mu holding abantu accountable. Omuntu abatasobola kutunda mwoyo gwe kubanga amanyi mmwe mumusitudde era mujja muteeka wansi bwe bukulembeze bwe twagala servant leadership so that omuntu bw'oba oli tuuse mu office eyo obeera abantu bakusitudde okutuusaayo si Bobi Wine. Era bonoova ku mulama gw'abantu abo abantu abo bajja kujjawo ate basitule omulala. Honorable, olina nteekateeka ki eri abavubuka abasinga bazira mirimu abandi bali mu mbeera eteri nnambulukufu bulungi n'abandi bali bulungi? Enteekateeka yaffe teri ku bavubuka bokka, enteekateeka yaffe eri bannayuganda bonna. Naye nsonga nkulu nnyo gy'obuuzizza kubanga abavubuka ffe tusinga obungi mu Uganda, ffe tusinga okulaakulanya eggwanga, ffe tusinga okukola ate enfuga embi era ffe beesinga okunyigiriza. Nteekateeka ki gye tulina eri eggwanga Uganda okulaakulana? Okusookera ddala tutambula n'ensonga 5 ezisinga obukulu. Of course manifesto yaffe tujja gifulumya naye manifesto yaffe tetwagala ebeere tu elitist. Kuba omanyi nti abantu abasinga obungi abatuwuliriza tebawera na bitundu 10 ku 10 abaali basomye manifesto enamba ne bagimalayo. Bo baagala nsonga eziri clear era ffe ekituleeta ekituwagiza abantu kuba ekibintu tubisimplifying and tubikola simple. Ensonga zino 5, ensonga esookera ddala yeya enfuga ey'amateeka n'eddembe ly'obuntu. Amateeka twagala bigabere nga gatuyamba kyekimu. Amateeka ago ge tugakola for the peace, development and well-being of Ugandans. Tugakola olw'eddembe n'enkulaakulana mu byensimbi n'ebirala byonna. So amateeka ago tulina okugagobera. Olunaku lwa leero tetufugibwa amateeka. Kyova olaba omuntu omu atwesibyeko emyaka 35 kyova olaba abantu baavuwala nnyo ab'ebitundu ebirala kubanga sente azikumidde wamu. Eddembe ly'obuntu eyo nsonga nkulu nnyo. Ozolaba bakuba abaana emiggo babatulugunya ne baba dehumanizing ne balekerawo n'okwekkiririzaamu. Ekyo tekirina kubeerawo, abantu balina okwekkiririzaamu naddala generation yaffe. Twagala ensonga y'ebyobulamu. Buli muvubuka ali eyo either olina omukazi w'omuto oba mulina akabebi kammwe oba okola oli muvuzi wa boda zibakuba enkya n'eggulu. Singa ebyobulamu bitereera nga ne boda ne bweba enkubye ne bwemba ndwadde demu wange ne bwaba agenda kuzaala nga tetukyalina bino nti abantu bafa 19 buli nnaku nga bazaala nga tetukyalina bino nti obwana bwaffe obuli wansi w'emyaka 5 bufa 13 buli nnaku. Ekyo kiva mu kutereeza byanzijanjabo. Kutereeza ebyenzijanjabo oba ogondeza abantu obulamu muganda lwange kubanga sente ezo zitusolooza weziri ate twakkiriziganya n'amawanga amalala mu Abuja Declaration nti amawanga nga ne Uganda mweri kuba yasaako omukono galina okuteeka ebitundu 15 ku bajeti yabyo buli mwaka obissa amadwaliro. Tekinnakolebwa ne mu kiseera kino korona wajjidde tekikoleddwa. Lwaki? Kubanga tukulemberwa bubi. Ensonga endala y'ebyenjigiriza muganda wange abavubuka bannaffe abasinga ebyenjigiriza tebibayambye. Omwana asoma n'amalako senior 6 katamanyadde n'okola omuganda. Ebyenjigiriza byaffe bicreating aba job seekers si ba job creators. Naye n'abo baba bafunye obufu by'okusoma abalina zi talent era tebafuna mulimu.
kikunyonyola lwaki abavubuka baffe naddala abaana b'obuwala wano Entebbe buli lunaku ennyonyi zifulumya kumpi 345 nga bagenda kukola modern day slavery. Ekyo twagala kikendeere, twagala ebyenjigiriza biterere, twagala abeerewo emirimu egyo muganda wange gigenda kutereera nga tuterezeza. Era kindeeta ku nsonga ey'okuna, ensonga z'ettaka, ensonga z'ebyobulimu. Agriculture tatunuuliddwa. Bw'oba otunuulidde nga wano Busoga, agriculture yandituyimirizaawo muganda wange nga tumuowninga. We do not own our agriculture, we do not own the economy, we do not own what we produce. Okitegeera, ffe tulinga abalebaraazi, tekirina kubeera bwe kityo. Abavubuka be basinga okusafaringa from that, kuba ffe labor force. Naye twagala tubeere nga tubenefitinga mu labor yaffe. Of course tunuulira nnyo nezi talent nkulu nnyo okupromotinga. Wano e Uganda tulina talanta, abantu abasinza okuwanika ensi yaffe. Talanta basambi ba mupiira, badusi ba misinde, bawuzi, bayimbi, bazanyi ba bikonde. Ne ku ssaawa zino talanta tezipromotingibwa. Lwaki? Kubanga bannaffe abatufuga oba oli awo bo tebaziwa kitiibwa, oba nga bo butabeera na talanta kyebava batazaagala. Nze nno bwe naafuuka president eno Uganda egenda kufuuka popular nnyo. Nakugamba Jamaica yenkananga bw'olaba Busoga, naye manyiddwa ensi yonna lwa talanta yaabwe. Muntu omu Bob Marley n'abalala. Bob Marley teyali president wa Jamaica. Gukuba akafaananyi singa Bobi Wine president wa Uganda saagala ebeere ng'emanyiddwa lwa butemu, lwa bwannakyemalira, lwa bakazi kuva nga bazaala, lwa siriimu, waleeta ebifaananyi bya mu Uganda baleeta bwana butayambadde engoye. Tekirina kubeera bwe kityo. Uganda erina okufuuka nga yakabi. Uganda eddewo. Ebyo byonna benefits z'abavubuka. Kuba Uganda y'abavubuka muganda wange. Tuli ebitundu 85 ku buli 100. Ate bwe tutereeza embeera z'abavubuka mu ezo lines zonna tugenda kuba tutereezezza ensonga za Uganda, ensonga z'abavubuka. Kuba omuvubuka leero oli muvubuka mu myaka 35, nze gwe naawe oyinza okuba nga tukyali muvubuka. So tukubadde abavubuka ffe tuli ku front line ey'okubissa mu nkola, naye tulina bikola ku lwabo bonna abaana abato tebanavubuka. Bakadde baffe abakulu babadde bavubuka juzi naye kati bakadde. So tulina program nga y'abannayuganda bonna. And finally twagala okugatta ogenda maaso, manyi nti embeera yaffe n'ennaku yaffe n'ebitunyiga byatugatta dda ng'abavubuka ba Uganda. Neera twagala tubeere deliberate mu kuunitinga ensi yaffe. Ffe ng'abavubuka tetulinaamu ezo nsonga za busoso z'emadiini, mawanga n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye tetwagala tugifuula ensonga ng'ebitugatta weebiri. Okugeza edda munnanga abaana baavanga mu mawanga mu region ez'enjawulo nga bacrossinga ogenda okusoma, bagenze Comboni College kati wano mu Busoga. Nze ekirooto kyange kyali kyakusomerako Namasagali. Naye Namasagali bakisaanyawo. Walingawo Zikira College Butiki, wabinangawo Busoga College Mwiri. Aga amasomero mu memory yange nga gakabi nnyo tegakyaliwo. Kati ndaba ku mawulire abaana wano basomera miti nekinuma nnyo naye nga kyali kigenderere muganda wange. Abawala b'e Busoga wano abaavanga ewanyange gwomanyi nga bwe twabeegombanga, naye kati wanyange girls eriruddawo. Ebintu ebifaanana bwe bityo bitwagala okutereeza byonna byaffectinga abavubuka, abaana abato, batineja abafuna embuto nga babebi bonna abavubuka. Ezo nsonga z'abavubuka okitegeera muganda wange. Abavubi abatibwa ku nnyanja, abakubibwa, abatulugunyizibwa, abo bonna abavubuka muganda wange, abafuna emisaala egitabasaanidde ate nga n'olumu girwawo okujja, baba bavubuka. Okitegeera bano bakalangu abagoba ku mataka babeera bavubuka nga ne taatawo wamuziika mmanju wali naye n'okuba ku ttaka lya mukaddewo. Abavubuka beba facing ebintu byonna. So buli nsonga yaffe, nsonga y'abavubuka, tosobola kutwawula n'abavubuka kuba ffe tuli bavubuka. Okay, kankwize ku mbeera ya Busoga, ekyo kibaire ky'abavubuka ndikwenda twenuke buti ku Busoga mu muteekateeka dodolina eri Busoga nga tukaali kujja ku ki ky'olowooleza Busoga bwe yali faanayini naki kyotegekeire Busoga
singa onaaba oyidde mu ntebe gy'oli kuyalanira ey'obwa president. Waliwo ebintu ebiri ku social media mba itenda ino kuba nakyembyogerako lulinga lutalo bakoba nti mu ttiimu yo ndikwizayo ku kiri kyetwasoseeku wala einuma bakoba nti mu ttiimu yo mulimu okusosola abasoga n'okubavumirira ng'okusinga bali kukootinga mubaka mwino Honorable Lutamaguzi. Ekyo niko kyendi kwenda otwinunuleko nti abasoga mu people power timutubonawo. Baba nenda kusooka okutegeeza nti nze bandeta ngobi ti lwakuba nazaalibwa Busoga, lwakuba nenda ino Busoga aye ndidi nti Busoga yena enenda ino okitegeera teginawera myaka yadde 2 nga tuli bamu ffe bamu tuli ba Luganda. People power yatandikira wano Busoga ojjukira twagironkingira Bugiri okitegeedde muganda wange bannaffe some of the biggest leaders, the most important leaders in people power basaada Abasoga n'abakazi Basoga. Akulembera electoral committee yaffe mukyala Musoga Emase Walukamba. Muganda wange ate looya wange Asumani basaalirwa musaada Musoga. Nenda n'okubawo obubaka bwa producer wange Pademani musaada Musoga. Ono Bamululenzi musaada Musoga. Pastor Muwanguzi musaada Musoga. Bijirwa musaada Musoga. Waisa Mufumbiro musaada Musoga. Ochidi baba n'abalala bangi ino. So munange togezaako tufosingako tribalism kubanga tulina pain yemu. Manyi bulungi nnyo nti Museveni akozesa divide and rule. Era abantu bangi nnyo basasula sente okuleeta narrative eyo kuba tewali kiyinza twawula. Okitegeera kye ŋŋamba okujjako nga bataddewo ebibagezaako twawulayawula. Naye nakugambye ennaku yaffe etugatta. Of course manyi nnyo nti waliyo bannaffe abatamanyi kakodyo ka Museveni era abagwa mu katego ako. Teboogerera nze Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ngobi nze nkugamba bino. So njagala okutwala omukisa guno okutegeeza Abaganda abaffe bonna titemubuzabuzibwa tebabalimba tebabateekamu ebyo ebiboozi ebyobusosoze. We have a big mission. Kakati ekyo nga nkimaze kanjogere ku Busoga. Ekyo katukomewo okirambulire bulungi enteekateeka ya Abasoga. Tuli kuwumula mu katono ino kati tuyire n'ekigambo ekyo bwe tunaaba tukimaliriza awo tuli kujja butereevu ye muli mu masimu mwida kwogera ku niife wano mu programu endabirwamu Bakagwa abali kuwulirisaawo musinziire wonawona banaife abali ku Dalton Phone Center mwe bali kubaayo nga muwulirisa endabirwamu. Katwire Nyabo eize wangula se Ora liko Kyagulanyi ngadamu ekibuuzo ekyawo abantu bano abakamera banateeka ekintu ekyo mu mawulire Chidinga vitamin C nungi mukukula n'okuba abalamu. Tufumbebere yaffe Yesu nga tukozesa bwito wa Fortune Good akenenuyirwa obukalamu okukuwa obulamu akyayongerwamu ekirungo kya vitamin A entandiko y'obulamu okukozesa bwito wa Fortune Good akenenuyirwa obukalamu
Bijja. Ne sound tekuliye. Kozesa sanitizer alimu ekirungo akatoneze inaana basa fama tuli mu kitundu kyaffe ekisembayo we bali kubaayo nga owulirisa endabirwamu era kino ekitundu kye tujja okwogera ku nimwe abali ebakagwa abali kutuuliisa ndakubawo enamba d'amasimu zaife WD 0752 894 oba 039 17 atana ndala ana na musanvu ni kumwida okubita yebwida okwogera ku ni honorable Kyagulanyi n'okwogera ku nife mundabirwa mutwize n'ekibuuzo kye tuli kwebuuza Kyagulanyi olina nteekateeka ki eri Busoga n'eri Abasoga wairoka ali kufulumya manifesto webale no baba mpozi era ndi mu studio ne mwanyinaze manjeri kye bakutika ne mwanyinaze Farida n'abatanzi bakulembeze bannaffe naye bo bava mu Busoga okusookera ddala njagala mumanyi bannange nti wano bangi nnyo baganda bange bentuukako eyo eno bagiyita Garden of Eden bangi nnyo ffe tutakiraba bwe tutyo bannayuganda ne bangi nnyo bayikootinga bayibuli ne boogera ku mugga guno oguli this great river Nile okufeeding ensi yonna era nze kinuma nnyo ti guno omugga gulina linnya Zungu guno omugga gulina kubeera n'erinnya nga Soga okitegeera yes era byebintu ebimu byenzikiririzaamu ze benaba president jabbeewuunyisa kuba lwaki ensi yonna eyogera ku river Nile eva wano Busoga nga naye teboogera ku Busoga teboogera ku Jinja teboogera ddinya lya Nile ettuufu eryakiira so guno omugga balina guyita Kiira ne tukimaketinga kuba ffe bannannyini baago eno source guva wano Busoga nga omuntu negwosanze Jamaica agamba river Kiira lazima ensi yonna tugiforcing wakiri okwogerayo ekigambo kimu eky'Olusoga kuba guno omugga guva wano ekyo bakulembeze baffe tebannakyogerako zenno barasita bannange bagiyita eno Jinja bagiyita Ja Town lwaki
kuba Bujinja ye district yokka mu Uganda esooka ne leeta J ate abalasita J bagitwalanga J. So kati eno J City bwembeera n'abajamaika bannange eyo oba n'abalasita. Naye ng'ovudde ku ekyo muganda wange, njagala omanye nti wano Jinja ye district eyokuna mu kuleeta sente mu Uganda, ng'eddiridde Kampala, ng'eddiridde ne Wakiso. Okitegeera Jinja eno district contributinga ku GDP ya Uganda 2.4 trillion. Naye jote benefitinga kikyentegeeza nti Busoga bwe njogera ku Jinja, of course eringa capital ya Busoga, ne Busoga contributinze kinene nnyo ku Uganda. Ne Busoga yo tefunyemu nga yo ate ino okufunamu amasanyalaze gava wano. Okitegeera naye tegabunye mu Busoga wonna. Ojja kulaba nti ebitundu bingi binyumirwa amasanyalaze okusinga wano wegava. So fe tulowooza nti Busoga yonna nga region erina okuba n'amasanyalaze ng'empeera kuba gava wano. Kati juzi basanyizaawo ekyobulambuzi kino ekiyiriro kyaffe ekya Budagaali, naye Busoga yo ebenefitinze etya kuba ekyo kibadde kya bulambuzi kyamaanyi nnyo. So tulowooza nti Busoga erina okubeera n'amasanyalaze kuba ebadde n'amasanyalaze okuva mu 1937 nga wane Busoga waliwo amasanyalaze, naye embeera eyandibadde yongera okutereera ate eyongera kwonooneka. Lwaki? Wankulembera mbi. Ate nammwe abantu bawano mulina okumanya abakulembeze be mulonda ne mubagamba nti bino ebintu bagende babyogere kuba bye bituufu bye mwagala alisi okutunuulira nze ku mbeera gye ndaba eyo. So twagala Jinja eddeko ku glory yayo gye yayina. Bwene Busoga si bwewavangawo talanta baddayira yatufaako. Twakaziika mukadde waffe Chris Nambago, okitegeera mukwano gwange ennyo Hakim Magumba, eyo yonna yali talanta ye Busoga. So tulina okurevivinga glory ya Busoga. Twagala industrial city eyabeeranga wano eddewo mu myaka gye7 nga tunazaalibwa. Jinja yali emyasa bwete. Okitegeera njagala omanye tino Jinja wano mu Uganda yali yokubiri okujiwa status ya municipality mu mwaka gwali gwadda nnyo, mwaka gwali gwa 1956. Mu 1956 Jinja yafuuka municipality ng'eddirira Kampala. Naye ng'oŋŋamba otya nti okugifuula city bagifudde just mwaka guno? So ekyo mulina kibanja, nze nkibalaze era mwenna abatuuliza baganda bange njagala mmanye nti musaanira much more than you are given. Okitegeera muganda wange, ebyo tulina obitunulamu, ensi nenfunamu nga yo, so si ate yo kubanga bagikama bukami nga nte. Busoga bagikama bukami nga nte naye ye tefunamu. Ekyo kyonna kitandikira era kigwera ku bukulembeze bebino ebintu bye twogerako, era mulina obibanja abantu abakulembeze abava eno. Kirungi mbaleese ne mbabateeka mu maaso. Bwe munaamulonda mujja mugamba waayo mukulembeze wammwe yajjanga wano nga tusuubiza bintu. Lwaki tebiteekebwa mu nkola? N'ebirala bingi muganda wange bye tulina okutereeza, okugeza ebyenjigiriza ebya wano mu Busoga. Ebyenjigiriza biweddeyo, njogedde ku masomero ge twegombanga agatakyaliwo. Ga Busoga College Mwiri, Obote gye yasomera, ga Kira College Butiki, ga Wanyange, ga Namasagali College. Nze nalina ekirooto nga njagala nsomereko Namasagali College. Ne mwana ngamba nsifunye mukisa mu bulamu bwange kusomera Namasagali. Naye omwana wange nyina omutwalako Namasagali. Nga basi z'abaana be Namasagali ziyitawo nga zijja ku National Theatre awo. Ne tujja tulingiza abaana be Namasagali nga baperforminga be banneegombesa n'Olusoga. Nga baakabi nnyo kati okirabawa. Kugambe nali nesunga okutwala omwana wange Namasagali asomereko, naye kati osobola okutwalayo omwana wo saawazimu. So olaba nti wala nze nsobola naye si wala muganda wange, tetubuzaabuza. Standard yayo bagisuula deliberately. Lwaki? Kuba abakulembeze baffe tebatwalayo baana baabwe kusomerayo.
kuba bayagala buli kimu kigwe no tebadde mistake. This was an attack, kyali deliberate. So ebyo bitwagala okuzzaawo bitandika bitya ng'ojja wano n'ogamba abantu b'ebusoga bannange munonde nja bagondera kyemwagala nja kikola, sijja kugulirira abakulembeze be muleese boogere birala ate nga mwagala birala era kibeere bwe kityo. Ebyo n'ebirala bingi nnyo. Of course siri expert mu Busoga naye kati nze njogera ku byemmanyi, naye mba njagala kubanga president talina kuba nti yamanyi buli kimu. Byenjogeddeko bye bitono okitegeera, naye abakulembeze abava wano mu Busoga betukwatagana nabo bemutuwadde obwesige nabo tubakulembere era bajja kuleeta ensonga zino bazisse bazisse ku meeza zikolebweko era mu consultation yaffe bebintu bye twali twagala okola ki okumanya ngende Busoga mbagambe obuzibu bwa wano buli ki kyemwagala tukole era tubiteeke mu manifesto. Ekyomukisa omubi munnange President Museveni ne banne ng'akozesa poliisi n'amagye mu kumenya amateeka yatulemesa okugenda okwebuuza ku bantu yensonga lwaki tuli bwetu. Okay, akasemba yome tuje mu b'amasimu oba ye parliament okuva lwe wajjingira omukubiriza waayo omufuniemu obuzibu nga speaker wa parliament nga enamba esinga obunene mu parliament ya NRM. Omukubiriza wa parliament maama eri abasinga obungi nze senga wange kubanga nange ndi mwise nze ndi Wambogo ate ne speaker Wambogo. In fact njagala n'omukubagiza bafiirwa muganda waffe Major Nantamu, njagala okubagiza n'abantu b'Obusoga bonna wenu Nantamu yalinga Sentamu nze Sentamu nkulaga nti ffe bamu muganda wange era boddayo back some 150-200 years ffe bamu era nze nzikiriza nti tulina okukaminga together ffenna. So sifunye buzibu mu speaker nga ye kuba obuzibu si ye speaker era naye mmanyi nti akulemberera mu kaseera akazibu ennyo era nalabye nga nkyogeddeko bonna ne bamutunuulira nga ningaziza omusango kubanga mu state of emergency yanditekinze over okitegeera kye ngamba. So sifunye buzibu mu speaker naye ate naye wadde naye muntu wa kitiibwa nnyo alina kubeera subjected ku bantu, alina kubeera muweereza w'abantu, talina kubeera boss, alina kubeera servant nga ffenna abakulembeze bwe tuli. Kale webali nnyo Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine atuwuliriza tuli kujja mu masimu mbawaire namba d'amasimu tuli live eno program teri recorded. Tuli live naye era twasaliddwako ebweru wonna simanyi okigamba abantu ebweru wajjuddeyo poliisi n'amagye naye n'abantu bangi nnyo bali wali naye at least tumanyi nti batuwuliriza era bitwogera babiwulira era babifuna bulungi. Nga tujja mu masimu tukitwale nti ebyokwemba wabiviira ku irala era wakaali wendawulo buti ya Bobi Wine ni Kyagulanyi oba wabimala wabigaita nti n'ebirala tutambulira awo okola live scientifically. Muganda wange yeze Bobi Wine oba Bobi Wine wangu yagala bonzi jako yeze Bobi Wine ate kiringa bobuza basalibwa byowayi bwe wadda mu parliament obwaloya wabuvaako munnange ndi muyimbi abantu abasinga bamanyi lwakuyimba era bwe tulimala okununula eggwanga n'ensonzi okuddamu okola omulimu gwange ogwo kuba mmanyi ogwo omulimu Katonda yagumpa ogenda kuba president akuba ebivulu. Nze nakugambye Uganda egenda kubeera yakabi nnyo era gwe oyagala nkulage nti kyasobola omuziki gwetegeka ekivulo nkulageko kitegeera nze n'akasemba eyo show yalinze oyinza okuba lwakuba wandaba nga nimbigere naye yalinze. So omuziki nkyagukubira ddala nnyo era nkyabwengera obuyimba obulala naye ate obuyimba kati music wange talanta yange njagala gikozesa kwogera kituufu kubuulira abantu mazima kubabuusa na kubajjukiza nti basobola okukyusa embeera yaabwe.